tukukulisizayo nnyo mukuumulamu okwo katweyongereyo n'emboozi ya black strap molasses oba gwomanyi nga sukaali ggulu. Era mu mbeera yemu sukaali ggulu ono alina calcium gwalumu amagumba naddala abakyala n'abaami abakuliridde naddala mu abanywa ennyo sukaali oli omulala. Manyi gali sukaali oli omulala ne bino bi preservative bye tusanga mu byokulya bibamu acid mungi. Kati omubiri kye gukola gujjayo calcium mu magumba gusobole okukendeeza ku bukambwe bwa acid bwonywa bintu ebyo birimu acid ebyokunywa ebyo mutera okunywa kati calcium oyo n'agenda ng'akendeerako. N'olwekyo bw'oba onywa sukaali ggulu ayamba calcium n'adda mu magumba n'oddamu n'oguma amagumba. Naye nga sukaali ggulu gwe njogerako yoona ataliimu salufa ate nga mufumbeko mirundi 3. Wanjawulo waliwo molasses ne black strap molasses. Era gwe naawe omulunzi sukaali ggulu ono ayamba akuyambira ddala kubanga tusobola okukolamu kye bayita silage. Silage y'emmere y'ente, emmere ente gye zirya mu biseera eby'omusana omungi. Nti ofuna omuddo oba katugeze bino ebisoolisoli nga bakungudde kasooli n'obisalaasala mu inchi 3 oba katugeze olima muwembwa n'ogutemaatema. Oba omuddo gwonna gw'ofunye oba kiya oba biddo bya bulo oba bya bijanjalo bitemeeteme omale ofune ekideeya. Ekideeya kino nga mwe bapaakinga sukaali nga kirimu layini enjeru eyo munda okkatiremu paka ku sentimita nga 10. Kati ku sentimita 10 ezo bwe ziwera ofune sukaali ggulu ono. Sukaali ggulu ono ofuna lita emu n'ogitabula mu lita 3 ez'amazzi n'ofuuwako ku muddo ogwo. Naye omuddo ogwo ogenda ogufuuwako nga gwamaze okuwotoka. Kugamba bw'oba obitemyetemye osooka n'obireka ne biwotoka okumala ennaku 2 n'olyoka obipakira mu kideeya. Era mu mbeera eyo emmere y'emu endiga zigirya n'embuzi ne bumutambuza ddembe buno bumagulu mampi P1G big pig naye oba ogikoledde fomula ennyangu wanda pig nte embuzi kasolo ko ne keeyagala ne kagejja. Era mu mbeera y'emu sukaali ggulu ono tusobola okukolamu kye bayita milk booster. Milk booster ow'ente ente n'ogiwa nesobola okwongera amata. Amata amalungi. Kati okola otya sukaali ggulu ono ofuna lita 10 eza sukaali ggulu. Katugeze lita nga 2 eza sukaali ggulu ono owa black strap molasses n'ozitabula n'ebikuta bino eby'ebikajjo. Bano abaana bammuna ne bano bamawulano balya nnyo ebikajjo. Kati bwe bamala okulya kino ekikuta kino bikuŋŋaanye. Funa abaana babikuŋŋaanya obiteeke wali wabbali. Ofune ne cotton seed cake. Ensigo za cotton bwe bamala ozinyigamu obutto kikeeke ekisigalira kirungi nnyo. Genda mu kisenyi okifune oba eyo yonna abatabula emmere y'enkoko baba bamumanyi cotton seed cake naye omufune. Kati otabule lita 2 eza sukaali ggulu ono. Ekidomola kiramba okitabule ne mu pipa ennene otekemu kilo 4 eya begas. Begas kye kino ekikuta ky'ekikajjo ky'ogayizaamu juice oba ky'oggyemu juice. Kilo 4 otekemu ne kilo 4 eza cotton seed cake obitabule wamu. Ow'ente ezo ku makya n'olweggulo oziwaako kiro emu. Amata gagenda kweyongera naawe weewuunye. Eyo formula Abamerika bagiteekamu akakadde ka $1. Era sukaali ggulu ow'ekika kya black strap molasses ono ayamba nnyo abakyala n'abaami naddala ku baami ebizimba naddala okuzimba kw'ensanja abavu eri gye bayita prostate. Bambi abasajja bazimba prostate bazimba akatungulwako n'agenda okufuka ng'azibikidde. Bano abaana bamawulano bakyalina akatemba mungi nnyo tebamanyi musulo gwe guluma. Alaba mukadde we nga alwanira mu toilet mu kyolooni ye nalowooza byakusaaga. Naye gwe bagamba kulabe wesooka oweze emyaka 4 obulwadde buno bwa mutawaana bunyigiriza enseke n'oba bukaseera oyagala kufuka ate ng'ozibikidde. Bizibu nnyo. Naye sukaali ggulu ono bw'omugatta
tuyina ffe alkali powder nabanyumizaako powder oyo gwe tujja ekitagata amayinja g'ekitagata ago tugajjamu ensaano obigatta ne sukaali ggulu biyamba ku prostate eyo ezimbye bazibikidde kano kaama kaffe kye abababirooni tebakuwulira n'abakaburini tobagamba kubanga basajja ba mutawaana kyekintu ye therapy kyasiiza okuba cheap kubanga bw'obigatta sukaali ggulu ono katugeze kasukaali ggulu akajiiko kamu akasukaali ggulu kaneenywereko nange akajiiko kamu akasukaali ggulu n'oteekamu ne alkali powder bw'oba tomufunye funa soda by cup bicarbonate of soda by cup wanjawulo ne baking powder ina bbululu n'omusiiwuufu atangalijja nnyo lubbulubbulu naye n'omusiiwuufu ye soda by cup oba bicarbonate of soda nga bwe mumulaba nako toleka ekijiiko oli mu kulwanyisa prostate ereme kuzimba kati sukaali ggulu akola nga kye bayita trojan horse mwabamanyi kompyuta muno namwo oteekamu akajiiko ka teaspoon akatiisipuuni ka katono n'ejjiiko yange togyeraliikirira ya kikenkufu ate ya butonde oteekemu amazzi ag'okunywa agookya otabule ntampeko yo obitabule kati bw'obitabula bw'oti sukaali ggulu akola nga kye bayita trojan horse abamanyi kompyuta trojan horse ke kantu information ejja akantu kayinza okujja oba akakyala n'okakirikingako bw'oti kumbe nga kiwuka virus nekikukuba kompyuta yo nekigisaanyaawo kati sukaali ggulu alumba awali akatungulu kubanga alimu eminnyo gikopa giserenium kati prostate ne obutafaali ne bugikkiriza nti sukaali ggulu azze katumukkirize ebiriisa ebirimu atuwe ku minnyo ng'egya zinc n'ebirala kumbe mulimu bicarbonate of soda onywa ebikopo 3 olunaku nga bakuba ebibadde obutafaali obuzimbye bwonna nga babunyiga nga buddayo nga prostate etereera tozannya na kuzannya n'eyabandi badde ezimba nga naye oba ogiyambye kyekimu n'omukyala omukyala nakazadde ebizimbe ebyo byannabaana ogatta bugasi bino sukaali ggulu owa black strap molasses alina kuba black strap molasses si molasses black strap nabanyonyodde nga programu etandika engeri gye tumukola n'omugatta ne bicarbonate of soda n'onywa ekiyamba ku bizimba naawe omukyala ebizimba byonna bitoolokoka kubanga bicarbonate bwe yeegatta ne sukaali ggulu bitoolokosa biri anti-inflammatory abakyala babonyebonye n'ebizimba ne babanga abakola ekibi kya saakiririgo kati ekyokuddibwamu omunuzaze ate nga ali cheap ne condition eriemu alina kuba black strap molasses bw'oba tolina alkali powder osobola okukozesa bicarbonate of soda kangobe ku bizimba nange eby'omu mbuto ne prostate mugemye mu mbeera y'emu era sukaali ggulu okumanya onaakola bw'omugatta ne bicarbonate of soda ono n'omuyiwa ku ice asaabulukuka era nalabye wano omuyimbi wammwe Nakinku ng'ali mu kulwana n'omuzira bawidde nti yagula ennyumba mu Amerika ono Joseph Mayanja kamiliyoni ng'akutte ekyuma kimunyeenya kikatono kimukuba ekigaali mu kulwana n'omuzira naye singa yali amanyi omukenkufu mu mbeera y'okunyumyanyumyamu naye singa teyabonaabona nago kubanga ogatta bugasi sukaali ggulu eno kiro emu ne liteemu eno n'oyiwa ku muzira gwonna ne gusaanuuka nga bwe bisaanuula omuzira era bwe kisaanuula n'ebizimba era wamu ne prostate ebadde ezimbye ne bagisaabulula n'eddayo buto bannaayi osobola n'okukolamu ekigimusa ofuna lita 2 ez'omusulo omusulo oba gwa nte oba gwa bumyu n'oteekamu lita 5 eza sukaali ggulu ono waki black strap molasses ne kiro emu eya yeast n'obitabula bw'omala obitabula n'oyiwamu lita 1 ey'amazzi agabuguma bw'omala ogayiwamu
n'obitereka okumala emyezi 2 kati otolako lita emu n'otabula mu lita 2 ez'amazzi n'ofuuyira ebirime ebyo byonna ne bikula n'ofuuyira obutunda bwo ne bukula ennyaanya ne zigejja kigimusa ate nga kiziyiza obulwadde kugambye nti mayi mwagala nnyo ebyobwerere kabaddiremu lita 2 ez'omusulo oba gwa bumi oba gwa nte oba gwa bantu oteekamu lita 5 eza sukaali ggulu ono bw'omala obitabula n'ofuna kiro emu eya yeast kino ekizimbulukusa kigezza emigaati n'otabulamu lita emu ey'amazzi kiro emu eya yeast n'oteekamu lita emu ey'amazzi n'obitabula era n'obiyiwa mu sukaali ggulu n'omusulo ebyo mixture eyo n'obitabulangamu oluvannyuma lwa nnaku 3 n'olinda emyezi 2 n'otoolangako lita emu n'otabulamu lita 2 ez'amazzi ofuuyira ku makoola era n'oyiwa ne ku kikolo ebirime byo ne bigejja sukaali ggulu ono alimu phosphorus alina calcium ennyaanya zo nezisobola kwabika abalimi mubikuba nnyo NPK ogenda okakkana ng'ennyaanya mu kifo ky'okugejja ennyo yabise bwabisi naye sukaali ggulu alina calcium alina ate omusulo gulimu nitrogen ammonia eminnyo gyonna copper zinc byonna biri omwo ate yeast ayamba okuziyiza obuwuka obwandirumbye ebimera byo ng'obwakiwotokwa bannaaye ntende ekindeke ki ku sukaali ggulu kubanga yeast oyo omulungi gwe tulya talina bulabe ku bantu naye ate ayiikiriza buli obuwuka obutulwaza nga bw'olaba obuwuka mu bakyala obwa candida bwe buyiikiriza obuwuka obwa bacteria oba obuvunza ogenda okakkana ng'omukyala candida tamuggwako olwokuba nti banaabisa sabbuuni obuwuka obulungi ne bufa obwa bacteria buno obwa fungi ne bwegazaanya candida n'alaba nga tamugwako era abakyala abo kye batera okufuna yogurt afuna yogurt kubanga yogurt alimu lactobacillus akawuka ako ke bakozesa okukola yogurt kaasiigayo yeesigayo yogurt mu n'abakyala obuwuka obubi ne bufa n'awona candida emboozi y'omukenkufu etagwa malojja bannaaye badde nkyayagala obbanyumiza paka wiiki ejja naye musajja wange Kasasa ajja kwekyanga ngambe omukenkufu onyumya nnyo konze byennyumya nsonga naye kale kambalekere wano kambasiibule musobola okujja ku ikotooli omolo ku buli Lwakubiri n'Olwomukaaga ne mbasomesa ebintu bino kye bayita organic farming nemwe abaagala okumanya ebisingawo okukamula ebikajjo okukola mu sukaali ggulu n'okumwejjanjabisa ne mutambula bulungi nnyo obulamu ne bweyagala temulwana temuyomba omulaba essiimwe wabula omulaba ava olweru ng'ate omulaba oyo bwe butamanya n'olwekyo temuyiwa musaayi temulwana mukuume eddembe baagala nnyo emboozi z'omukenkufu tuzinyumye ne mu 210 nga tukyakikwekulaakulanya anti ekyuma kiwagala kyuma omukenkufu mbawagadde kyalo bye bye.